Nziza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Kimanyi ojja kwebuuza, ebizimbe bino ebirungi ebirabika bwe biti bisangibwa wa? Ebyo nno bisangibwa muzimu ku estate zaffe. Twagala okwebaza ba clients baffe abaguze ettaka ne bazimba amayumba agaweesa ekitiibwa. Tomanyi ssanyu lye tuwulira buli lwoyitako mu estate n'osanga abantu nga bagonomodde ebizimbe. Just imagine engera ba neighbors bo basazeewo ne baga nti ka black ke twagala, ow'ekyemmanga eri yaga nti nze njagala red, naye bano bo balemedde ku black. Awo no twabadde Kakoola, tuli mu Mpigi, era abantu abagamba Mpigi tunuulire nyumba esoba mu bukadde 100 kati ono naye asitudde, omulaba naye agitandise 99 naye erabika etuddemuko, naye tukkiriza nti olw'ekisa kya Mukama ajja kuzimba. Ekimu ku byewuunyiso jaga nti awo no waliwo n'emiti gy'amasannyalaze. Awo olaba baagenda okugula nga amasannyalaze tegannatuuka, naye ne bamala ne bagakkiriza. Project bwe yajja baali baakagula emyezi nga 6, project nejja ne bagabawa. Wano mujjukirawo twagenza okuddayoko, ebintu byakyuka. Haji nga yasiba ekikomera kirala nnyo. Eno yemu ku estates zaffe ez'e Kakoola. Twagaye katuzitambulemu tulabe abantu bazimbye batya, abantu bagonomodde kye bayita agazimbe, abantu basitudde kye bayita ebizimbe. Amazima tutambula mpola, amakubo gazise, bazimba bayisawo matiriyo, abalala tebannatandika kuzimba bateekamu buukasooli. Naye olw'okuba obeera okimanyi nti ettaka lyo liri mu makubo matuufu, olw'okuba obeera okimanyi nti ettaka lyo oba tolikozesa terina gye liraga, oli alekawo oba waziseeyo bw'anadda anaanoonya kakondo anaanoonya kayinja. Ne ngamba awo nagaye kansooke nnambuleko omuntu ono nga nkyala ennyinza ennyumba eno, olugi yataddemu luliruma nga amadirisa manga. Awo nensooka mbalambula nendaba kiri kiti, olwo ningiza munda kyeki bakuyiridde kamulali maaso eno ndala naye twagituuseku. Twagala kubeebaza project zino. Lwaki video nga zino tuzibalaga? Abantu bangi bali engaga, naye nange naafuna kayumba. Kati nno kikusesa ennyumba zino zonna zoolaba oba zenkulaga, okimanyi nti plot kwe zitudde ezimu zirina fuuti 5 ku 5, endala ziri ku fuuti 5 ku 10 ku bukadde 10. Ani eyagamba nti ploti y'obukadde 10 tosobola kugikolamu kintu kya buvunaanyizibwa? Ziizo za bukadde 10 naye bazitaddeko ekintu kye bayita ekyobuvunaanyizibwa. Kati oli yasiba amakago, mulengero w'ebbaati lya red, nasaaka akayumba k'enkoko, ali mu bulamu bubwe. Banneighbors baabo bajja, ono yataddeko ne sola yayingira. Bino bye njagala kubeebaza, twebaza Katonda. Essanyu lyange terikoma kulaba nga abantu baguze plots, naye omuntu n'agula plot ate n'afuna obusobozi obuzimba. Olaba eziri wansi ezisituka. Ono yagaakangira nteekamu emiti gyange egya kalitunsi kwe naasobolera okujjukira. Kati lengera oli eyo yonna estate ya Kakoola. Mukama Katonda oli wa buyinza. Ezo zonna z'olaba zitudde ku ploti za bukadde 10 ag'amaka. Eyo ennyumba gy'olaba etudde ku ploti ya bukadde 10. Kati gwe ng'okyalinda okweza obukadde 4 ogulewa, simanya bukadde 5 ogulewa. Abaagula ez'obukadde 10 ne bakozesa obukadde obulala. Ndowooza olaba awo bye bimu ku byali. Kati ennyumba gy'olabye awo emabega bwe waali nga tewali kiriwo, yeye weebale nnyo. Omusajja ono ankoze bulungi. Esite gyeri gy'olabye erimu amayumba bwetyo nno bwe yali, oba ntegerekeka bwetyo bwe yali, nga temuli kintu, temuli kirimu, tewali ki. Era abantu bangi baatuukangawo ne baga nti kati wano tewali bantu, nze ngenda okusookayo, nze ebyo si byagala. Kaakati waawo gendayo ng'ozungirayo mbolamuza. Ennyumba ezisituse zeezo waba mwebale kumanya nti ennyumba tebazizimba wali nnyumba. Ekimu ku binsanyusa ku estates, era lwaki nandikubiriza abantu okugula ettaka lya estates, nti mukulaakulana mangu. Ennyumba emu yekyusa buli kimu. Oli agenda okudda n'asanga nga baasitudde naye ng'ateekawo, ogenda okulaba nga n'oli ataddewo, ogenda okulaba nga n'oli ataddewo, ebintu ne byanguwa. Ne bwe kituuka nga mulina project gye mwagala nga y'amasannyalaze,
gwe yandibadde n'akapolotiko n'ogasika kuva eno paka eri. Ab'estate baga nti omuti ogumu gudde ku yagundi, ogwokulala gudde ku yagundi, ogwokulala gudde ku yagundi. Ogenda ogiraba ti nga kiwedde. So njagadde obbalambuzaako ku estate yaffe oba mugijjukira nga mugirabye eyakakoola emabega wa Haji. Emabega wa Haji. Kati wali we twasoose naye Kakoola, naye sayidi eri eyawali ku muzikiti. Mukama abawa omukisa. Weekwate Model View Estate Developers. Amazima nkakasa egenda kufula landlord, egenda kuwa endagiriro ey'olubeerera, egenda kuwa endagiriro ey'ekyapa. Mukama abawa omukisa.